alright, abatulaba ku Celebrity Truck Nyonyi, tuli wano ku tawa wenyini tukuwa ekifaananyi kiri live and clear ennyonyi we zituukira. Wenjogerera tukyalinzeeko ku Turkish Airlines omujjidde omukulu Frederick Lumbuye oba muyite Chemical Ali mwajidde. Bw'olengera twali twakatuuka wano Kenya Airways netuuka. Olengera ya Kenya Airways netuuka. Nakugamba Celebrity Truck n'omukutu gwokka ogutuukira ddala ku nsulo ogwanga okuweereza amawulire ag'enjawulo okutwalira wamu. Ethiopian Airways yeno naye yakatuuka mu kifo kino agamba amawulire agenda kuba nga tugakozesa kasabukanyama okutwalira wamu. Bwe bunaakeerera oba ennyonyi ya Turkish Airlines netuukira mu kifo kino, awo ojja kuba obifuna bulungi butereevu ensonga zino obutulina zikwasaganya. Kinajjukirwa nti omukulu Lumbuye yabadde awangalidde ennunsi ya bufuga mu bagiyita ettake ebbanga eriwera, era abasinga bagamba abadde mutuuze. Kitegeera abasinga bagamba abadde mutuuze. Akijja kitya nti ate gavumenti y'Obuturuuki obudde omutuuze waayo. Bingi byogeddwa okutwalira wamu, naye gwe kyolina okukola kwekumira ku mukutu guno, okusubscribinga kyekisinga okukola obukuutu ekisinga okuba ekyamakulu, n'okumanya okufuna amawulire ageesigika. Nga bwe nkutegeezezza tukyagenda maaso, kino kyolengera kye Kisawe Entebbe Airport, bagiyita runway. Ennyonyi we zituukira eziva mu nsi ez'enjawulo zituukira wano. Nga bw'olengera ku screen yo, kati ze zimu ku nnyonyi eziri ku kisaawe wano. Nga bwe nakutangaza mwali mu kusooka nti Kenya Airways yatuuse dda mu kifo kino. Side eri tulina Kenya Airways, then tudda ku ludda luno ne tufuna Ethiopian Airways. Ethiopian naye etuuse eri mu kifo kino, naye ng'ennyonyi mulingo gye tulinda ereeta omukulu Lumbuye eyitibwa ya Turkish Airlines egenda kubanga etuuka wano mu Uganda kutonya ku butaka ssaawa 9 n'eddakiika 25 sharp. Ejja kubeera eri ku butaka, ejja kubeera eri ku ground ku ttaka. Emmotoka ezitambuza amafuta g'ennyonyi zo weeziri okuba nga zeetala mu kifo kino. Kwegamba emirimu ku kisaawe gigendera ddala mu maaso. Nze Divorce Matov Celebrity Truck anagamba nti nina okutuusaako buli kimu nga bwe kirina okubeera muganda wange. Ndaba nti budda ku ludda luli batera kumanya bifa ku nnyonyi. Ku ludda luno oba olaba nga ennyonyi bagenda giteekamu amafuta. Kisaawe kiri bize okutwalira wamu, naye nga bwe tulinda ennyonyi mulindo ya Turkish Airlines okubanga etuuka mu kifo kino, tulabe nti ensonga zino tuzikwasaganya bulungi. Wenjogerera bayite bapilot abavuga ennyonyi ya Ethiopian Airways bagitudde dda mitambo, naye nga tukyalinda ennyonyi yaffe eri gye nkugambye mulindwa. Ekisaawe Entebbe Airport kinyirira ddala okutwalira wamu. Gwe atulaba gyosinga kutulaba yonna kugamba saidi eri ku ludda luli wewali ennyonyi zaffe eza kika kya Bombardier zaffe ziri ku ludda luli. Saidi eri wewali ennyonyi zaffe eza Bombardier. Okutwalira wamu ensonga etuleese wano naddala ensonga esizo tuleeta wano waggulu Celebrity Truck ffe abali ku ttaawa waggulu okutuusaako amawulire gonna. ME Media nabo bali ku ttaawa waggulu
Cookie Promotions yabatereddeyo da post okubalaga arrival y'omukulu naye ntegezeddwako aŋŋambye nti abantu kyakamwebase temulina kwebaka mu nsonga bweti muzukuke mulabe amagulire gonna ge tubaweereza. Abali eyo ng'otugoberera mukutu guno tugenda kuba nga twetoola mu katini nnyo tukomewo n'ennyonyi ng'erandinga eya Turkish Airlines. No, go zo kulaba. Ule na mwanezi. Eri kutuuka. Ye etuuka wano. Njirinde wano simu etetuuka. All right. So tukutula emitima. Atuuse Turkish Airlines has arrived. Agenda kujja mpolampola ekiddemu we twogerera omukulu Lumbuye ali ku butaka bwa Uganda. Kitumanyi kituufu agiddemu oba Turkish Airlines has arrived. Turkish Airlines has arrived. Ennyonyi ya Turkey etuuse. Ennyonyi ya Turkey etuuse eno twogerera emujjidde omukulu Lumbuye.